aya gye twasoma mu surati Tawba eyali ekwatagana ne basahaba abasatu Allah subhanahu wa ta'ala be yaddiramu oluvannyuma lw'okubeera nga baasikattira ne batagenda na nabbi sallallahu alayhi wasallama mu lutalo lw'e Tabuk. Nabbi yabanyiigira n'atuuka n'okubagamba bakyala baabwe baawukane nabo, naye katulabe hadiisi eno butya sahabiyu ayitibwa Ka'b ibn Malik eyali omu ku abo abaanyiigirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'obutagenda naye mu lutalo olwo, butya bw'atugamba ebyaliwo. Hadiisi eno esangibwa mu Riyadu Salihin nga ye hadiisi eya 21 etandika bweti ng'egamba wa an Abdillahi bun Ka'b ibn Malik. Hadiisi eyo eva ku musajja ayitibwa Abdallah oyo nga mutabani wa Ka'b ibn Malik eyali mu nsonga, ekitegeeza nti yali mwana we. Wa kana qaida Ka'b radiyallahu anhu min banihi hina amiya. Hadiisi eno etunnyonnyola nti Abdallah oyo mutabani wa Ka'b kana qaidan Ka'b ye yali akwata omuggo gwa Ka'b radiyallahu anhu min banihi mu baana be bonna, ye yali ng'amukulembera ng'amukwatira omuggo hina mu kiseera amiya ng'amaaso ge gazibye. Muzeyi Ka'b yawangaala amaaso ne gatuuka okuziba mutabani we Abdallah n'abeera nga yamukwatira omuggo nga bamuzibe bwe babeera nga batambula. Naye taata anyumiza omwana we ebyamuliko ng'agamba bw'ati qaal, Abdallah agamba nti sami'tu Ka'ba buna Malik radiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi, nawulira taata Ka'bi ng'anyumya emboozi yali emukwatako hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fi ghazwati Tabuka, mu kiseera awo we yasikattirira n'atagenda na nabbi sallallahu alayhi wasallama mu lutalo lw'e Tabuki. Taata yanyumiza mutabani we ebyamutuukako mu kiseera waataagendera ne nabbi ku lutalo olwali e Tabuki lwe twasoma mu surati Tawba. Qaal, agamba bw'ati qaala Ka'bun, taata Ka'b yanyumiza ng'agamba lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun, nti saasikattirako mulundi nagumu mu ntabaalo nabbi sallallahu alaihi wasallama zonna ze yatabaala n'akamu n'akeddagala, wabula entabaalo ezisinga obungi nalinga naye, illa okuggyako fi ghazwati Tabukan, mu lutalo olwali e Tabuki, olwo lwo lwandeka ne sisobola kuwerekera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anni, songa ate era bwe nzijukira mu gye nvudde wange, katakhallaftu fi ghazwati Badirin, n'olutalo lw'e Badirin nasikattira saasobola kgenda na mubaka. Walam yu'atabu ahadun takhallafa anhu, naye ku olwo tewali n'omu yanenyezebwa kwabo abaali batagenze na nabbi sallallahu alaihi wasallam. Innama kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama walmuslimun, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama ku olwo yafuluma n'agenda n'abasiraamu bangiko, yuriduna ira Quraishan, nga ekibatutte bagenda okuzinduukiriza ensolo ezaaliko ebyobusuubuzi ez'Abakuraishi ezaali ziyise mu Madiina nga zigenda okusuubula Eshaami, naye nga bagenda okusuubuza emmaali y'abantu abaasenguka gye baanyaga ku abo abaasenguka ne bagenda e Madiina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawulira nti bakomawo nga bwe twakyogera, n'afuna abasiraamu bagende basinkana abantu abo babaggyeko ebyobugagga byabwe bye baabanyagako mu kiseera we baasengukira okugenda e Madiina. Hatta jamaa Allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin, munange bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda n'abasisinkanya abasiraamu n'abasisinkanya ne baaduyi baabwe, naye nga tewaaliwo ndagaano
yakusisinkana nti ddala mu butuufu babasisinkanye n'obumalirivu okugenda okubalwanyisa, wabula yali mbeera yagenda kubajjako maali yaabwe, so si kiruubirirwa kyali kyagenda kubeera nti ndagaano ya lutalo. walakad shahidtu maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, nabeerawo mu kiseera we twali ne nabbi sallallahu alaihi wasallama lailata al aqaba, mu kiro we twali mu kifo ekiyitibwa Aqaba, abantu b'e Madiina nga tuzza okukola hijja. Tumayi tusisinkane nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hijja ng'atulugunyizibwa abantu be, naye najja nga atukuyega tubeere nga tuyingira obusiraamu. ne tweyawula naye mu kitundu ekiyitibwa Aqaba ekiro. bwe yatukuyega naffe mu butuufu twamatira eddiini ye, ne tumwaniriza, ne tumuwa okuwera kwaffe nti asenguka ajje ewaffe tujja kumubudamya, era ffe obusiraamu tubulimu bwetaavu, situlinga abantu b'e Makka. Kale ekiro mu katundu akayitibwa Aqaba agamba naliwo mu kiseera nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atuguza ekigambo ky'obusiraamu, era naffe ne tukigula. Agamba nti hiina tawaafaqna ala al-islam, mu kaseera awo twakola akakalu n'omubaka nti ffe obusiraamu tubwetaagira ddala, jangu ewaffe tujja kukubudamya, era tujja kwaniriza eddiini gy'ozze nayo, tetujja kufuuka ng'abantu b'e Makka abakutulugunya era abakugobaganya. Mu kiseera awo we baali bakuyega abantu b'e Madiina nga tuli mu Aqaba, naliwo nga ndi n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. wama uhibbu anna li biha mashhada badirin, saali nnyo mu bulamu bwange eyali awulira nti njagala nnyo oba neegomba okubeera nti naalibadde mu bantu abaali e Badiri, tekyantwalira nnyo mwoyo. wa in kaana Badru akthara fi nnaasi minha adhkara fi nnaasi minha, newankubadde nga Badiri abantu baajogerako bingi ebirungi abo abaagenda e Badiri, naye nze olw'okubeera nti gye nvudde wange nali mu ntabaalo nnyingi, saawulira mu mutima gwange nti nyinamu okusaalirwa nti lwaki saali Badiri wadde ng'abantu baali bajogeddeko ebirungi ebingi. Wakaana min khabari, ebyali ku nsonga ezaali zinkwatako mwana wange kati bye ŋŋendako okunyumiza. hiina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mu kiseera bwe nasikattira nembeera nga saasobola kwetaba wamu na mubaka mu kugenda e Tabuk, fi ghazwati Tabuka, mu lutalo olwali e Tabuk. ebyo ebyankwatako bye njagala nkubuulire kubanga tebyali byangu. Agamba nti anni lam akun qattun, saali mu mbeera z'obulamu bwange nti nali mbaddeko n'akatono, akuwa nti nyina amaanyi nga ge nalina ebiseera ebyo. Amakulu nti mu biseera ebyo waabeererawo olutalo olwo, mu butuufu amaanyi ge nalina gaali gasinga amaanyi ge nali mbaddeko nago. wala aisara minni, era embeera mu bulamu bwange tebeerangako nnyangu mu byanfuna nga gye nalina oba ng'obwangu bwe nalina mu byenfuna obudde obwo. hiina takhallaftu anhu fi tilka alghazwa, nga embeera yaliwo mu kaseera we nasikattira ne sigenda na mubaka mu lutalo olwo. Amakulu kyategeeza nti amaanyi nagalina n'ebyobugagga nga mbiyina ng'embeera yange simbi nnyo mu kaseera we nasikattira obutagenda na mubaka, kumpi n'okusinga embeera wa gye nvudde wange nga bwe yali afaanana. Wallahi ndayira Allah, muzeeyi ng'anyumiza omwana we, ma jamaatu qablaha rahilataini qattun, nalinga mu bulamu bwange mu gye nvudde wange ow'obulamu bwange, nalinga saasobolako mu bulamu bwange kukuŋŋaanya maali eyali esobola okujjuza ensolo ebbiri n'akatono n'akeddagala nga bwe nali nkisobola mu budde obwo. hatta jamaatuhuma fi tilka alghazwa, mu kiseera awo waabeererawo olutalo olwo nali nsobola bulungi nnyo okutikka ensolo bbiri nga nzitikka ebyobugagga bye nalina mu biseera ebyo, ekyali nga mu gye nvudde wange kyali tekibangawo. Amakulu nti nali mugagga ekimala okusinga bwe nali mbaddeko mu gye nvudde wange.
nga nsobola n'okubeera nga mpakira ensolo bbiri ne zijjula ebyamaguzi. Embeera yange teyali mbi ey'ebyenfuna n'akamu n'ak'eddagala, wabula nali mu byenfuna ebyali ebirungi ebiseera ebyo olutalo lw'Ebadiri lwe lwabeererawo. walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuridu ghazwatan illa warra bighayriha. nabbi yali tabeerangako n'akatono nga yeetaaza okgenda mu lutalo lwonna okutabaala, illa warra bighayriha, okuggyako ng'alugereeseza ku lutabaalo olulala. nabbi bwe yabanga agenda mu lutabaalo teyayogeranga linnya lya kifo gye balaga, okuggyako yayogeranga erinnya ly'olutabaalo olulala, naddala kweza entabaalo ze baali bakoze eki, ze baali bawanguddeko. ekyokugeza ng'ayinza okugamba nti zigenda kuddamu okuvuga mweteeketeeke nga bwe zaali egindi, ng'amakulu kyategeeza nti obuwanguzi nga bwe twabufuna egindi era bwe tugenda okuwangula gye tulaga. basahaba baamanyanga ng'ayogedde ekigambo ekyo nti waliwo ekitundu ekigenda okutabaalibwa, hatta okutuusa kaanati tilka alghazwa, embeera y'olutalo olwo bwe yabaawo yo mu kiseera ekyo, era yagereesa nti tugenda okuzirwana nga bwe twazirwana mu kifo kyegindi. fagazaaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi olutalo olwo yalutabaala fi harrin shadidin, mu bbugumu eryali eriyitirivu, nga bwe twagamba nti akasana mu budde obwo kaali k'amaanyi nnyo, ebbugumu nga liyitirivu nnyo. n'abannanfusi ne batuuka okugamba bannaabwe nti temugenda mu bbugumu eringi, ne Allah n'agamba nti ebbugumu ly'omuliro jahannama mmwe abateribula bannammwe lyerisinga lino lye mugamba eriri mu ddungu, lye mugaana abantu okgenda okulwaniramu nga nabbi abalagidde. wastakbala safaran ba'idan wa mafazan. nabbi sallallahu alaihi wasallam obudde obwo yayolekera mu kiseera ky'olutalo, nga bwe tulabye nti ebbugumu n'omusana byali biyitirivu, yayolekera olugendo olutaali lwakumpi, mu butuufu lwali lugendo lwewala. nabbi sallallahu alaihi wasallama yayolekera olugendo nga lwewala, olutaali lwakumpi, ebbugumu nga lingi. wastakbala adadan kathiran, so nga ate ayolekedde ejje ery'amaanyi erya Ruumu nga teririmu n'ennamba nnene kumpi n'okusinga ey'Abasiraamu. jjukira nti ne mu kifo ekyo wamafazan mwali temuli mazzi ng'eddungu bw'olimanyi, bagenda kutambula omusana mungi. safaran ba'idan, olugendo lwewala. wamafazan, mu kkuba amazzi tewali, ate wabeera omusana omungi era oba omanyi bumanya ki ekiriwo nti waba wakalu. wastakbala adadan, ate ennamba nnene. kathiran, wamma ggwe obudde tebwali bwangu obw'olutalo olwo. Allah nga bwe yalutira nti sa'atul usra, essaawa yali nzibu nga yakazigizigi. nabbi mu kiseera we yalangirira olutalo olwo, so nga ate baali baakava mu Ramadan. fajalla lilmuslimina amrahum, mu butuufu abasiraamu ekintu, ensonga yaabwe eyo yabayitirirako, ekintu kyabasukkako obunene. olugendo luwanvu, abalabe ennamba nnene, amazzi matono, ebbugumu lingi, wamma ekigambo abasiraamu ne kibasukkako obuzito. fajalla lilmuslimina amrahum liyataahabu uhbata ghazwihim. nabbi n'agamba abasiraamu n'abanjulira ensonga tiyataahabu, beeteeketeeke uhbata ghazwihim, enneeteekateeka gye beeteekateeka bulijjo nga bagenda okutabaala. waliyo olutalo olugenda okulwanibwa naye nga safaari mpanvu. fa akhbarahum biwajhihim, yababuulira saidi gye balagako, alladhi yuridu, nabbi gy'ayagala okgenda okutabaala, wadde nga bulijjo yalinga agereeseza ku ntale endala ezaali ziwanguddwa, naye olwaleero yawalirizibwa abasajja okubagambako ati nti twolekera Tabuk, gye bamanyi obulungi nti olugendo si lwakumpi, abantu basobole okubeera nti
beeteekateeka enneeteekateeka ejja mu kifo gye balaga n'obukalubo bw'olugendo nga bwe balumanyi. walmuslimuuna maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kathirun, mu butuufu ennamba y'abasiraamu yali nnene. wala yajma'uhum kitabun hafidhun, ng'ekitabo kiyite lijesita ewandiikibwamu amannya g'abantu nga lijesita emu tesobola kubeera ng'ebamalawo. yuridu bidhalika diiwaanu, yali ategeeza ekitabo ekiwandiikwamu amannya fe kye twaliise lijesita nti ng'emu nga tesobola kubeera nti ebamalawo, wabula nga bw'obawandiika oyinza okwetaaga ekitabo ekirala osobole okumalawo ennamba y'abantu abaaliwo obudde obwo nga beeteefuteefu okugenda okutabaala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. qala Ka'b agamba faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. mu butuufu ddala okumanya ennamba yali nnene. faqala rajulun yuridu an yataghayyaba, nga ddala mu butuufu omusajja singa abeera ayagadde okwebuzaabuza obutagenda nga tekimutwalira nnyo kulowooza, illa okuggyako dhanna yatuukanga okukirowooza olw'obungi bw'abantu, anna dhalika sayakhfa bihi, nti nabbi ayinza obutakitegeera singa omuntu omu aba tagenze. ma lam yanzil fihi wahyun min Allah, ebbanga Allah lyamala nga tassizza bubaka nti gundi abuzeewo mu lutalo luno tagenze. amakulu agali mu kigambo ekyo nti ng'omuntu nga yayagadde okwebuzaabuza olw'obungi bw'abantu, bw'etaba Qur'ani kujja kukka ku nabbi kwogera linnya lya muntu atagenze, mu butuufu nga si kyangu kutegeera agenze mu atagenze. wagaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tilka alghazwa, nabbi yagenda n'atabaala olutabaala olwo. hina taabati thimar, mu kaseera ako we yalangiririra olutalo, ebimera byali bibuulukuse bulungi nnyo ng'era binyirivu. ebimera by'abantu byali binyirivu, nga ddala ku muntu omulimi si kyangu okuva ku nnimiro yagenda atabaale ne nabbi. waddilaalo, ng'ebisiikirize mu kibuga buli woolaga weebiri, ekitali mu mbeera za bulijjo ebisiikirize ewaabwe bya bbeeyi. ebisiikirize omuntu mwawummulira weebiri, ennimiro ebibala bibuulukuse bulungi byonna bitaddeko. fa ana ilaiha as'aru, nze nno munnange ebyo bye byanyinula. Kaabi anyumiza mutabani we nti obutagenda mu lutalo tebwali bunnanfuusi, wabula obungi bw'abantu, so nga n'ebibala byali nga bibuulukuse bulungi bitaddeko. agasiikirize buli kibuga woolaga weegali, ebyo bye byanyinula, ninga nti kasse ennamba nnene, ng'ate n'ebyokukola nnina ebiwera, naddala ku nnimiro zange. fatajahaza, nabbi yeeteekateeka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walmuslimuuna ma'ahu, nga n'abasiraamu bali naye. watafiktu, nange natandika, agudu, nga nkeesa ku makya, likai atahayya ma'ahu, nga ndaba nti n'ayeeteeseteese naye. amakulu kyategeeza nti ku makya nange natandikanga okweteekateeka n'enkwanyaakwanyaamu obwange, nga bwe ndaba nabbi ne basahaba bwe beeteekateeka, nga naye nange neeteekateeka ndabike nti ŋŋenda n'omubaka. fa arji'u, naddangayo ewange. walamu aqdi shay'an, naye nga mu butuufu siina kintu kye mmalirizzaawo mu nteekateeka kirabwa, wabula ŋŋenda n'enkwata obuntu nembanga anaagenda nembutegeka, naye ate nabivangako nga siina kituufu kye ntuuseeko. wa aqulu fi nafsi, naye nga mu mutima gwange nninamu ekigamba, ana qadirun ala dhalika idha aradtu, wonna we nnaaba njagalidde okweteekateeka omulundi ogumu nja kukisobola. si nsonga wano ne bwe ŋŋenda neebulizabuliza ku kuŋŋaanya obugenda, naye obudde bwonna mu ssaawa yonna nsobola okweteekateeka ne ŋŋenda n'omubaka. falam yazal yatamaada bi, embeera eyo teyalekayo nga ennyinula ey'okulowooza nti we nnayagalira we nnaasimbulira. hatta stamarra binnaasi aljiddu, nagenda okulaba abantu nga beesibye bbiri, bamaliridde okubeera nga
bagenda mu maaso n'okweteekateeka okuli siriyasi. fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ghadiyan walmuslimuna maahu. nabbi yakeesa ku makya ng'entanda ye n'abasiraamu byonna bamaze bulungi okubiteekateeka era nga basitukiramu batambula. walamu aqdi min jihazi shay'an, naye ng'era nze nkyekwata omusoobooza sinnabaako kye naamaliriza mu nteekateeka zange ezigenda naye. thumma gadawtu, nakeesa ku makya, farajaatu n'enkomawo ndabike nti nteekateeka ŋŋende. walamu aqdi shay'an, era siina kye nnatuukako. neebulizabuliza mu kuteekateeka nti yadde bagenze obudde bwonna nnyina ensolo ebasanga. falam yazal yatamaada bi, embeera eyo teyalekayo ng'ennyinula nti obudde bwonna mbasanga. hatta asra'u, nagenda okulaba nga ddala mu butuufu bwe mbaliriramu banguye batuuse gye sisobola kubasisinkana. watafaarata alghazwu, abantu balabika bagenze wala. abatabaazi bandekette ddala. fahamamtu an artahila, nayagala okulaga obumalirivu nti singa nange ŋŋenda. fa udirikahum, basange wadde nga batuuse wala. naye nga bw'omanyi entambula y'eddungu ng'oli omu, ate era ebirowoozo byatandika okunkuba nti bw'osanga ebizibu, naye ng'ate omutima ogumu guŋŋa nti ye bwe ŋŋenda mbasanga. fala ya laitani faaltu, ye singa nakikola. anyumiza mutabani we, singa namalirira n'envuga lumu ne ŋŋenda. thumma lam yuqaddaru dhalika li, naye mu butuufu oluvannyuma lwa byonna Allah teyakingerera ekyokuleeta obumalirivu nsenvule bw'omu mbasange. fatafiktu, natandika. idha kharajtu fi nnaasi, bwe nafulumangako mu kibuga ndaba abantu abasigadde abatagenze nga nze. baada khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, oluvannyuma lwa nabbi okuva mu kibuga ne basahaba nga bagenze. nentambulamu mu kibuga ndaba abasigadde. embeera eyo yahzununi, ng'ennakuwaza era ng'endeeta ennyiike. lwaki? anni la ara li uswa, mu butuufu nga sirabayo omuntu wakyakulabirako asigadde mu bantu balamu, illa okuggyako mpozi abasigadde nga ndaba kika ki. rajulan, ng'olaba omusajja, magmuusan alaihi fi nnifaaqi, eyabbinkira mu bunnanfuusi, nga yasigadde be bali mu kibuga. be bantu bendaba abasigadde be tumanyi obulungi nti be bannanfuusi lukulwe. awo oba si ekyo, oluusi bwe mba ntambulamu mu basigadde bendaba be naali badde nnyo ennyumiikiriza nabo nti kasita sisigadde nzekka, nasanganga rajulan, omusajja, mimman adhara Allahu ta'ala min addu'afaa'i, mu abo Katonda be yateekako olukusa olw'obutalwana, abaali nga abanafu, gamba ng'abaana abato n'abakazi n'abalwadde, abalema ne bamuzibe. abo nga bendaba, bw'otolaba munnanfuusi amanyiddwa lukulwe, olaba abantu Katonda be yassaako olukusa olw'obutalwana. ekintu ekyo kyannakuwaza, ne ntuuka okulowooza nti mu basigadde ab'obuvunaanyizibwa nandibeera omu ajeemye. walam yadhkuruni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mubaka nange olw'obungi bw'abantu teyantegeera, teyasooka kuntegeererawo nti saagenze. hatta balaga tabuukan, okutuusa lwe yamala okutuuka e Tabuuki. faqaala, n'agamba ng'amaze okutuuka e Tabuuka, wa huwa jalisun fi lqawm bitabuuka, ng'atudde mu bantu be bamaze okutuuka e Tabuuki, bamaze okussa entanda zaabwe, balina we bawummulidde. Nabbi sallama mu kaseera ako wannoonyereza, mu kunnoonya mbulwa tandaba, ayogera ng'agamba ma faala Ka'bu bun Maliki. Ka'bu bun Maliki ki kyatukoze? Ng'akoze ekigambo kinene. faqala rajulun min bani Salama, omusajja yali mu bani Salama kyava ayogera, ya Rasulallah, habasahu burdaahu, nti seruganda ebimuganya okujja si bingi, wabula ayina ebinaaniko bye, ebyambalo bye bimuganya okubeera nga tasobodde kujja naffe, si kulwa ng'agubiisira n'enfuufu y'ekkubo ngeri safaari gy'eri ewala.
musajja yayogerera munne ekigambo ekitaali